nti kati ffe tulinako kuna abaana abakazi kwetuli munnange bana tukwatira abaana olaba mwana kubeera na abamagye tomanya munnange olaba mwana olubuto lumwetimbye ogenda okukakana nga tebamagye bakikola kati ffe tunatandikirawa bayinza tukwatira abaana munnange obweralikivu tubulina obwo wakisi yatubba buppi nazirya nazimala emitwalo miliyoni 10 kati oyina ya omukyala n'abaana ewaka abaana 8 oyina abaana 8 n'abakyala n'omukyala omwo ewaka mukadde ogenda bazza abasente gwe walyandye biyiye tutegeezeddwa ekyessanyu nti abantu nga ebitundu 8 ku 100 bo basasuddwa naye abantu abalala ebitundu 2 ebisigadde ku 100 tebannaba kusasulwa n'olwekyo gavumenti yeerongoose bulungi yesangule bulungi nga bweva emmanju yeetereeza esasule abantu basobole okugenda mu maaso. Kuno nawe oli mupangisa gwe olinako ekibanja? Ninako ekibanja. Olinako ekibanja. Gwe toli omu ku bantu be baba basatolinga be baaliyirira? Abantu era ndi omu ku bo. Bakuliyirira? Bampa sente naye sente ze bampa sente ntono kubanga yetwagende wa Museveni entebe yatugamba bagenda kusasula ebintu ebiri ku ttaka bye mwakolerera n'amaanyi gammwe tebagenda sasula byonna babisasule era n'atugamba agenda tuwa ettaka kwe tunaagenda kwanatusanga atukole ki atukulaakulanye kati sente ze bampadde kweno lutu esembyeyo mwine jjajja Museveni yennyini mu nnyumba ye entebe twali naye era n'ayogera naffe ebigambo ebyo kati sente ze baatuwa naffe tulinde ettaka lye baatuwa tugende tuzimbe tukwate obusente obwo obutono kuba tebulina bwe bugenda kugula tukwate obusente obwo obutono tugende ku ttaka lya nabatuwadde tukole ki tuzimbe naffe tusobole okukola ki okubeerawo naye kati essaawa eno bw'ogamba nti obwo obusente baatuwa tubukwate tugende tugule awantu tuzimbe lazima tebumala kuba butono era kati naffe twebaza kubanga batugambye nti ettaka weeriri naye tetunaba kukikakasa mu mutima gyaffe nti ettaka likola ki weeriri twagala balaba abakulembeze baffe oba batukwasa ekyapa tugende ku ttaka eryo buli muntu akwate obusente bw'alina kuba ffenna tukyaliko kuno ku Bukasa kwetuli ebasasula ebatannaba kusasula abatannabalibwa naye nga naffe tulina essanyu nti ettaka eryo baba balituwadde tukwata obusente obwo obutono bye baatuwa ne tugenda ku ttaka eryo ne tukola ki kati wano mukiikiraani ensingo jjajja Museveni yennyini abantu be yasindika okujovaliwinga ku luno munyiigirani nti mwe mwayogera naye nate mukyakomplaininga nanti twayogera naye era n'atukwasa Namuganza minisita Namuganza kati uffe be tunyiigira ensingo ettaka lino lirabika okuba nga lirimu abantu abatayagaliza kaabali emabega eyo abatayagaliza naye singa Mukama abanga tuyambye Museveni n'atukwasa ettaka eryo kuba kati ffe tutunuulidde Museveni kuba yatugamba era yayogera naffe kati ffe gwe tutunuulidde atukwasa ettaka lyaffe era yatugamba nti bw'alimala otuwa ettaka eryo nga bamaze n'okutusasula agenda kudda ku Bukasa kuno atukole ki yennyini atusiibule kati ffe tulindirira ebintu bibiri tulindirira ettaka tugende tuzimbe era tukomewo waneeno Museveni ajje nga bwe yatugamba atusiibule era ffe kye songa tannajja teri magye basengera teri ekyalamu wakiri okulwana ne tufiirawo ate abamagye bwe kuba magye tugamba abaze kuno ne balayika bali ku byabwe bawumuddemu abamagye balina kye babakozeko ekibi kyo abamagye ekizibu kye tukati kye tulina obweraliikirivu bwe tulina ekkubo lyaffe lirudde nga liyisa abantu nnyo ekkubo eryo lidda luzira liyisa abaana ab'essomero liyisa abalwadde liyisa buli muntu yenna ligguka butabika neliyitamu neligenda ne Kampala naye ekkubo baliganye omuntu yenna okuddamu okukola ki okuyitamu kati obwo bweraliikirivu tubulina ne bannaffe abakolera wansi eyo abakuba amabulooka abasima omusenyu nabo buli mmotoka efuluma bagisoloozaako nusu mutwalo twebuuza ssente ezo abo bennyini abasirikale abamagye bebasolooza ssente ezo tebagaana genda kukola ne bw'ogenda n'okola kati nabo baatandise okubagana babagambye teri kukola ki kuddamu kukwata ku bintu byabwe lwaki kati obweraliikirivu bwe tulina kiraga nti bagenda tumalako ki emirembe erinnya ly'ompozi wagambe gwa amannya agange nze Nasibuga Grace kati gwe nako family ko ninako n'abaana ninako family ninako n'abaana
nete balina fujo ddala lyebakoze bamanyi gaabwe bwe bajja ne batuuka ewantu baagala bafuna kati mpozi n'okutambula batambula nnyo batambula buli wamu obasangawo balina kyakalamu ng'abantu bajje banyo okumwengaawo abamagye okubeera nga batambula mu bantu abo bulijjo bwe batyo kiddala ddala kikola amakulu bantu ng'abantu abalala ate nabo bajjize ne bakyala baabwe bali eyo nabo tebatawanyiza bakyala babasa mpozi era n'ekirala kye tweraliikiriramu nga ffe abantu nti kati ffe tulinako kuno abaana abakazi kwetuli munnange ebana tukwatira abaana olaba mwana kubeera na lubuto abamagye tomanya munnange olaba na mwana olubuto lumwetimbye ogenda okukakana nga te bamagye bakikola kati ffe tunatandikirawa bayinza tukwatira abaana munnange obweralikivu tubulina obwo abakyala bali muno basajja babasuulawo mu abajja ogenda eyo okwata abaana nedda munnange ekyo tukyeraliikirira kubanga ekisooka bazze ne babayiwa nekyamani waffe nga talina kyamanyi buli muntu nga ffenna tubeekanga bwekanzi kati webwe obuzibu bwe tukola ki bwe tulina era tulina okweralikirira kw'amaanyi erinnya ogambye ani amannya agange nze Nansubuga Grace okay kale mukyala Grace baliyo ate nga yeeyama okubeera nga ebasasula ate n'okubawa ettaka kwe balina okugenda nga bavudde wano tutegeezeddwa ekyessanyu nti abantu nga ebitundu 8 ku 100 bo basasuddwa naye abantu abalala ebitundu 2 ebisigadde ku 100 tebannaba kusasulwa omwo oba omuli awo mulimu n'abantu abalala batonotono abeeyongerako abaali bali kuno ku ttaka naye ne batabalirirwa oba olw'ensonga emu oba endala naye nga ebbanga lyetoololedde ddala lirisukka mu myaka 5 oba 6 bukyanga abantu bano babalirirwa naye ate ekyokuyiwayo abasirikale kyo kitukoze bubi nnyo kubanga tubadde tusuubira nti okusobola okumalawo emirerembe gyonna egyannasasulwa saasasulwa ngenda kusasulwa gavumenti yandisoose neefunayo ekibangirizi bulungi nekolagana n'obukulembeze bwe Bukasa neetimba bulungi nnyo enkalala okulaga obwerufu ddala baani abaasasulwa ate era n'okulaga baani abatannaba kusasulwa gavumenti begenda okubeera nga esasula ekyo nno kyandiwadde abantu essuubi nti ddala gavumenti yadde etugamba okgenda naye ekituufu tennatusasula ate era naye manyi nti tennaba kutusasula naye ekyabasirikale tukivumirira era tusaba General Katumba Wamala atwala minisitule ya Works era nga yekwataganye n'eddimu lino eddene ery'okuzimba pooti nti abasirikale abo tebandibaleese mu kiseera kino bandikoze ku ky'abantu after all ebulayo abantu ku buli 100 kubulako abantu 2 bokka nga bwe bagamba oba ebitundu 2 bandisoose ne basasula ebitundu ebyo 2 ebisigaddeyo mu bwangu ddala abantu ne babategeka ne babeera nga bagenda awo nno ne balyoka bayiwa abasirikale n'ekizibu nnyo empisa ez'abasirikale zigatta abantu aba bulijjo abadde batudde kuba bano si bapoliisi nti baatendekebwa okusobola okubeera n'abantu naye bano basirikale tetumanyiwa gye bavudde balina emmundu zaabwe balina emiggo gyabwe tebategeezeza na bukulembeze bwerosi yadde naffe aba municipal council tetwategedde yadde aba division so n'olwekyo ekyo ekikolwa tukivumira ne tusaba nti waliwo n'abantu abalala babadde bakolerayo emirimu gyabwe bambi basima omusenyu guno bavuba muvube ne baguleeta ne baguteeka eyo eri ababadde bakuba buloka nze ndowooza era nsaba ne ku lw'obukulembeze obulungi nti abantu babakkirize bajjeyo ebintu byabwe ebyo mu bbanga ettonotono ate era ne gavumenti nga bwesasula bano ebitundu 20 agasigadde ku buli 100 awo nno abantu baawukane ne gavumenti nga tebajjogerera binene nga basiimye nti bagenze kubanga gavumenti ebafuddeko basasuddwa sente zaabwe n'enkulaakulana eryoka etojjere bulungi ku mwalo gw'e Bukasa abantu tebalwanyisa nkulaakulana naye baagala bonna basasulwe ate ebitundu ebisigadde bibyo ebitono n'olwekyo gavumenti yeerongoose bulungi yeesangule bulungi nga bw'eva emmanju yeetereeze esasule abantu basobole okugenda mu maaso meya otegeddeko lwaki abamu basasuddwa abalala ne batasasulwa okutwaliza awamu tewali nsonga yonna eweereddwa kubanga yo gavumenti terina nsonga gyewadde mangu nti oba lwaki abantu tebasasuddwa naye tusuubira nti nga mu nkola ey'embeera eya bulijjo bayinza okuba nga mu kiseera kino tebabadde na ssente naye nga bwe bagumiikiriza ebbanga eddene okusobola okusasulako abo abantu ebitundu 8 bano ebitundu 2 abasigadde ku buli 100 ng'ate be batono ennyo gavumenti yandifunye wejja sene n'esasula abantu abo ekintu kino ne kiggwa omulundi gumu ekitali ekyo kigenda kwongera okuwa gavumenti ekifaananyi ekitali kirungi mu bantu oba oli awo ne mu bantu abagenda okusa ssente mu pooti eno abasirikale abaliwo tewali muntu ne gwe balumizaako sofa okuva lwe bajja
abasirikale nzenze nnyini sinnabeerako nabo naye embeera yonna ereeta omusirikale ayambala ebibomboola n'emmundu mu bantu etiisa omuntu yenna okusinziira ku byafaayo byaffe n'abasirikale abo ab'ebibomboola n'emmundu n'olwekyo abantu bo batuufu okutya nga babalabyeko kubanga be baamanyiira ennyo be bapoliisi be bamanyi embeera zaabwe naye bw'obayiwamu abasirikale naddala mu kitundu kino nga n'abasirikale bazzeeko ennamboole ne tulaba kye bakoze abantu tebalema kutya era tebayinza kirinda tebayinza kugamba nti tekibeerewo bakirinze nga mbaga nti kyekiyinza okuddirira kyamaanyi Abe John mukasero si wano owagenda omwalo bapooti mitingi ya leero abantu bafunye okutya nga amagye gabasazeeko mu kitundu ng'ekifaayo tebalina kyemamanyi kigenda mu maaso naye ng'omukulembeze nange ekifa amagye gaze ku kyalo nga simanyi naye ng'omukulembeze nade nositukiramu n'empandikira bwe kikwatako bajje mu bantu banyonyere ku nsonga eno kubanga abantu ekifuwadde mu bunkenke bababala okumala kati emyaka 8 abamu tebalina basasulwa abamu bakyali mu kompeyini naye ate nga babya amagye gakoze eki nga beeraliikirivu bayinza okugamba ebintu bayinza obyonoona ng'ate tebalina basasulwa ne basigala mu bbanga kyoba olaba twawandika minisitule zonna bajje bagumye abantu ekigenda mu maaso bababuulye ekiddako omuntu alina okubeera mu bbanga kutya Ochanga bavaliwinga emyaka 8 emabega tebasasula nko wadde omu oba bavaliwanga emyaka 8 etufu ku 10 abantu 8 basasuddwa abantu abatono be bakoze eki bebasigadde naye ate beeraliikirivu nnyo nga bannaabo abamu babasasudde ng'abatono tebanaakolaki ne bagamba bayinza okugendera mu abo nabo obutasasulwa kubanga tubirabyeko ewantu walawo lwakiriibwa ekiti abamu tebasasuddwa abantu abamu tetumanyi gavumenti bwe badde ebitambuza kubanga tutumya wano abantu ennyumba emu basasula eya wano ne babuuka ennyumba nga endala bwe batyo kati tetumanyi badde batambuza koze enteekateeka ki gye balina wanene egenda okolebwa wano gavumenti enteekateeka ya wano wagendawo omwalo oba Afirika yonna ng'era ffe abakulembeze bano abatuuze abali wano ffene tuguwagire twaga gugende muki mu maaso naye nga ffe tetugulira gavumenti abantu bane basasule mu bwangu bonna baveewo n'ettaka gavumenti lyasuubiza abantu naye balimale mu bwangu abantu bane basenguke bagende ku ttaka awo emirimu gya gavumenti gigende mu maaso kuba tujaga gigende mu maaso era tugiwagira ekyalo Bukasa kisangibwa Mboyogerere era nga abatuuze baayo emitima gibasula ku mutwe nga yabulirewo olugambo obudde bonna balabika nga bandisengulwa ekitundu kino gavumenti yagala kikulaakulanya kubeera ng'ekolawo pooti nekigambibwa nti abamu basasulwa naye waliwo abatana bagenda maaso n'okuba nga basasulwa wangi ssebo oyagala tukayi tutya ekiri wano kyalo Bukasa kwe kulaba abamagye abapoliisi abayiriddwa heavy deployment ng'ereeteddwa wano ku ttaka lyaffe nti bagenda kuzimbako akatimba basasula akatimba okwetoloola ettaka ekikomera ekintu kyetutakkiriziganya nakyo lino ettaka si lya gavumenti ettaka lino ly'abantu gavumenti beyajja enakawa n'enaggulu era ettaka lino ebyawandiikibwa tulina ebbaluwa eya Ministry of Lands tulina ebbaluwa okuva mu NEMA nga bakkiriziganya okuleeta abantu abo babazze wano ababadde nakawa ffe twagula ku bantu abo ettaka eryo obugazi bwalyo omanyi bwenkana buti ettaka lino lisoba mu yiika 15 lisoba so wetwogerera bino ettaka lino twalikozeeko saaki nga gavumenti yakutte ssente z'omuwi w'omusolo n'etandika okusasula abantu naye ng'ate ettaka erigulira
ettaka eri mu kuligulira abantu kubanga twakoze search nga kuliko ebyapa birimu Rio kwata akantu kano Logic Real Estate and Developers Limited eyo company erina ebyapa 10 wano. Currently company eri mu kugoba abantu wano naye ng'ekozesa government. Ekintu kye tutakkiriza. So right now kye tutakkiriziganya nakyo ffe twagala byapa byaffe wano. Ate ekigambibwa kubanga project ya government ekoma eri mu mazzi airport gyegenda okubeera naye balina okuba n'olukalu ebintu ebintu era space gyeri ettaka lyaffe terigenderamu ate era bwe liba ligenderamu nga government yesasula yali erina kusooka kusazaamu byapa biri ebikadde netulaga nti lino ettaka lyayo. Ekyokubiri negaana ebyapa ebipya ebikoledde ebyapa bingi ebiri wano bisobamu 2 kati government etugamba etya nti lino ttaka lyayo ate nga liriko ebyapa eby'abantu naye waliwo ekiraga nti abamu bakkiriza era abamu ne basasulwa. Abamu basasulwa kuba tebategeera kati sente ze banaazizaayo ate baddemu okiremenge buto nga bw'ogamba. N'abakulembeze bali wamu naabo. Ekyo baakikola ne bakiyitamu era ne bafunamu tisooke oba baafunamu bagenda banga abaginyaga bo. Bali baabanyaga naye ffe abategedde amazima tebajja tunyaga. Okitegedde twagala ttaka lyaffe na byapa byaffe gavumenti balekerawo gikozesa. Waba n'ababba ettaka bali mabega wa gavumenti. So siyo nga gavumenti emirimu gyayo giri eri mu kitoogo era be basibye emirimu gya gavumenti okugenda mu maaso. Balaga nti bakwata abantu wano eno simanyi abantu bali ku ttaka lya gavumenti ttaka si lya gavumenti. Tulina ebiwandiiko nga gavumenti yagabadde ettaka lino. Tulidde ttaka si lyayo naye kati ate waliwo abaayita emabega mu lukwesese yeno company Logic Real Estate and Developers ne bafuna ebyapa balina ebyapa 10 wano. Okitegedde kati bebagoba abantu mu linnya lya gavumenti. Kati ffe nga ffe abataddeko development ffe twagula ku bantu bebajja Nakawa tetuyinza kukkiriza kufiirwa properties zaffe bwe tutyo mu bintu ebitategerekeka. Tubadde wano mu bitundu by'e Bukasa ekyalo kino bagamba kiriko kigazi ddala kuliko abantu abeererako ddala naye amagye gagadde ekkubo bwe bagamba abantu abali emirimu egimu gisanyaladdemu abamu balina okusengulwa abamu baweebwa kasente balabika nga abeefudde akasente mwaba wakati ni mwina obbongera kasente abalala tebanaba kwebera nga bavaluingibwa naye tomanya wayinza obba walaba emboozi eno ng'okola mu ministry ey'ebyentambula kuba no bagenda kubeerawo pooti ne bekikwatako mudduukirire abantu bano mubatuukeko. Nnyanyangiza Sonko Muhammad.